omulimu gwe nasooka okukola gwali gwa kusima toilet. Atuabo mulungi tukwaniriza nnyo webali kubanga otwegaseko nate onako olwaleero kinkola bulungi. Onako olwaleero negatiddwako mwami Kayibanda. Kayibanda mumulaba mumuwulira obulango bungi bwonna. Kayibanda ono oyinza okugamba nti yakola obulango mu Uganda yekka naye nga bungi bwo bulabibwa. Ndi wasanyu onako olwaleero aneegaseeko tugenda kubanga tuwayamu naye atubulire obulamu bwe butambudde butya okutwaliza wamu. Biki byasobodde okubanga aganyulwamu ebbanga lino lyonna ng'ali mu entertainment industry, kusoomozebwa ki kwasobodde okubanga ayitamu, atubulire ne ku famire ye. Kayibanda asibukawa abamu be bawulira ng'ayogera olulimi lweri olw'Western. Bwe mpulira erinnya lyatugambye wano oyinza okulowooza nti si yeye naye waali kababuuzeeko tubeere nga tugenda mu maaso. Nsanyusa okulaba mukulu Kayibanda. Kale sebo Bannayuganda abo abatulaba bambuulizeeko. Bannayuganda bannange abalabi ba Star TV emunyenye eggwanga, mukama waffe yeebazibwe, mukama mulungi kubanga atukumye nga tuli balamu naddala mu kiseera kino ekya lockdown, mu kiseera kino eky'ekirwadde ekya COVID-19 ne tuba nga tukyali balamu kisa kya Katonda. Abantu bafa accident, abantu bafudde siriimu, abantu bafudde kansa n'endwadde nnyingi nnyo endala weeziri zitta abantu. Naye ffe okubanga tuli balamu si maanyi gaffe, si kuba nti tuli batuukirivu, naye ekisa kya Katonda n'okwagala kwa Katonda ye bw'agamba nti kino kibeerewo kye kibeerawo, bw'agamba nti kino tekibeerawo era tekibeerawo. N'olwekyo tulina okumwebaza. Bwe banga bukedde ng'oli mulamu weebaze Katonda. Naddala ekiro bwe tugenda okwebaka kubeera kufa. Mwami Kisubi buli lunaku tufa. Nze ndowooza ekiseera kyenna tuba mu kufa. Naye ku makya Katonda bw'abanga akedde n'ozuukira olina okumwebaza eri gy'obadde kubanga abantu abamu tebakimanyi. Osobola okulota Mwami Kisubi ng'ovuga emmotoka oba wali okirooseeko. Kati emmotoka mu kisenge mw'osula omwo beejaamu. Kitegeeza omubiri gwo guli wano naye omwoyo guli eri mu kwevugira mmotoka. Kati gusobola okunyumirwa ne gutakomawo. Naye Katonda yagudaayiza n'akugamba ddayo ewa Kisubi. Kati bw'okera ku makya n'otamwebaza kiba kikyamu nnyo. Canada oli mu Amerika oyogera ne Biden president wa Amerika. Naye omubiri gwe guli wano naye gwe omwoyo gugenda ne gutambula. Kati osobola osigala eyo naye Katonda akebwa zibeera ssaawa 11 awo atandika ottayiza emyoyo n'agagwe ddayo. Naye kati oba tomwebazizza ekyo owulira ne baga nti gundi yayibase teyazuukuse. Okitegeera ate n'ekirala ky'olina okutegeera nti bwe weebaka towulirangayo muntu ababbi ne bajja ne babba ebintu mu nnyumba n'akera ku makya ng'ebintu baabitutte. Waliwo ne gwe baasitula ne bamuteeka mu luggya, ne bamusitula ne bamuteeka mu luggya. Kitegeeza baasitudde mulambo. Omuntu eyeebase tawulira yadde akakoona ebweru. Omwoyo nga gukoze eki? Nga gugenze. Tosobola kuwulira kakoona ki? Naye Katonda oyo akomyawo emyoyo egyo. Gwe n'omulaga fubutuka misini olw'okuba oyangwa mangu okugenda okugulawo edduuka ng'ate alina n'obuyinza obukukomya ewa bakuli ng'ovudde nansana. Sooka otwale akadde ofukamire omwebaze. Omanyi kyewunyisa Kayibanda okubanga otandikira mu ddiini. Nkimanyi nti Bannayuganda bangi bwe bakulaba ng'olanga obulango buno balowooza omusajja omwononefu, omusajja omunywa omwenge. Era newunyiza okubanga obalamusa n'ekiramuso ekisingayo nti Mukama waffe yeebazibwe. Oli ayinza okubuuza lwaki otandika n'ekyo? Kisubi omulokole oli mulokole? Kisubi Kayibanda tonywa mwenge abamu balowooza oli mutamiivu. Olaba essuuti gye nnyambadde lwaki seegamba nti Mukama yeebazibwe? Nvudde wa? Buli lwe nzijjukira nga ndi kawaala nga ndi mu kinnya fuuti 6 tusima nemba nga kati sikyasobola kukka kusima toilet. Lwaki siga nti Mukama yeebazibwe? Nzaani atagendako mu ssomero ti nsome okukola ku leediyo, nsome okukola ku TV, naye nemba kati ne bw'oleeta alina diguli ne masters teri ansinga kutegeera leediyo oba TV. N'otugamba nti gwe managinga wano nawe managinga eno, teri ayinza kunsinga. Naye oyo omwoyo omutukuvu oba Katonda
eyanteekamu ekyo nyinza otyo obutatandika nakugamba nti mukama yeebaza. nsanyusa okulaba. Njala kutandikirawo wennyini kubanga nkimanyi nti munasito oyo atulaba yandyagadde okumanya Kayibanda yaani. Ffe tuwulira Kayibanda naye Kayibanda yaani? Amanya g'amatuufu yaani? Kayibanda azaalibwawa? Tukumanye. Amanya amatuufu yenze Seeguya Godfrey ne Kayibanda nalyo lya Kayibanda lye likola se yerikola se ne ku ndangamuntu kweriri ne ku kaadi yange yonna ey'omulimu Kayibanda erinnya kweriri. Kayibanda gw'owulira yazaalibwa mu 1968 mpeza kati emyaka egy'obukulu 53 kyenneebaliza Katonda era nkyenyumirizaamu nnyo era kisubi ekintu ekisingidde ddala n'okuleeta ebisiraani mu bantu kwe kukyusa emyaka okulimba emyaka. Bamalayika ne bazunganga n'ebyobugagga byo batwalira banoonya kisubi ow'emyaka awezezza 5 naye nga bwe wagenda okukola okufuna endangamuntu wateekako 35. Okitegeera kati nze nkyenyumirizaamu okuweza emyaka 53 era si kikweka nkyogera ne bwe mbeera ku leediyo nkyogera abantu bakikole ki bakimanye kubanga kati ŋŋambye nti ndi 45 10 ndiwe jjajjange era lyange era ojja kwekanga nga obukadde tosobola bugaana kukola ki niyo nze emyaka gyange okugikkiriza mukama nkoze obulungi aba tosobola nakumanya nti mpeza 53 abambalira mu 3 naye 53 ngisibye ate nga nkyagenda mu maaso n'ekikumi5 nyinza okukiweza. Kayibanda bamuzaalawa? Banzaala ku kyalo bakiyita Jjumbi kiri mu ggombolola y'Empenja. Tuli mu ggombolola emu ne Ronald Mayinja Komba gye banzaala. Kaakati eggomba eyo bwe banzaalirayo mu 1970 taata ne maama wange basenguka nga bawulidde nti Bulemeezi omanye edda emmwanyi zaabalanga nnyo ate nga waliwo ekitundu Bulemeezi yali ebala nnyo emmwanyi. Kati kojja bw'agenda e Bulemeezi yagamba mukodomi we nti ekirye ne mwanyi mpitirivu n'asenguka n'adda e Kapeeka ekyalo bakiyita Namyeso omuluka Kifampa Gombolola Kapeeka olwo yali eri Luweero district. Namyeso manyiyo? Omanyiyo Namyeso? Manyiyo nze ndi waluleeta Bowa. Oli mwana weeka Namyeso awo mu koona bw'okkirira n'osomoka akagga waliwo ekyalo bakiyita Kasiiso. Kati bodde eno booti oba ogenda mu Kidduku Kasiribiiti osobola okusalawo n'ogguka eri Ekabogwe. Kati bye byalo byaffe twakola ki ne tubeera eyo era ekyatujja eyo lwe lutalo olwa 8 ne tuvaayo ate ne twesanga nga tuli Butambala. Mugenze Butambala etava muto. Ekyalo Manyungwe Gombolola y'Omubulo omuluka Kyerima ne tubeera awo. Taata ne maama be baani? Taata ne maama omugenzi Adolfu Lubega ne maama Azida Nakate bonna bagenzi. Era mu nsi muno nze mukulu w'ekika nze mugagga nzaani famire yonna yonna eri mu ttaka. Gwe mukulu w'ekika gwani kikyotegeeza wano? Famire yo buli omu ono muganda wa taata ono mwanyine Semenyaani okujjako baganda bange bokka betuli nga taata bwe yatuzaala bwe tuli mu nsi. Kiki ekitya okubeera bwe kityo? Ntalo kubanga kizibu nnyo osanga omuntu ng'agamba nti nze okujjako famire baganda bange naye abantu baba ne bajjajja baba ne basenga baba ne bakojja ebintu bwe. Sirina kojja gwe nasigaza kojja aliyo bamuyita Abdul Funde ali wali Kitojjo ate naye kati ali myaka 8 naye nga bwomanyi tubeddewo ng'abooluganda. Muganda wange Charles Muvawala ali mu Amerika. Muganda wange ate muto nnyo ku nze kubanga mwannyina ze nabukeera Muvawala kwadda ali wali Nansana.
ne mwannyina zanzirako wali Nansamba naye gyali Nansana. Waliwo bakulu bange babiri John Byekwaso neyiga abo nabo gye bali kati bwe tutyo bwe tuli munsi. Bino ebyabajjajja basenga baani Ebyo tetubimanye ebyo. Oli ayinza okwagala okumanya mu buto bwo okulootya okutwaliza wamu biki by'oyinza okujjukiza ku bannayuganda abo ng'okula? Benyinza okujjukiza bannayuganda nakula nga ndi mulalu nnyo. Nali mulalu nnyo nze. Nali mulalu nnyo. Era nga oluyi oba ekikonde nga binnyanguyira nnyo oba ejjinja. Bano abayitawo ku loole mwetuuziza ku loole bwe muti nga mwe mufudde okuyita wendi. Okitegeera? Nakola effujjo lingi nnyo mu buto. Kati edda bwe twali abato ennyambala yabanga nzibu. Era walabanga bakugulidde essaati ng'omanya otandise okukula. Naye tetwayambalanga. Empale ng'ogijjeewa baatunganga essaati baziyitanga mu faazi yidde nga zikomeena. Naye nze olw'okuba nali very creative. Creativity yange yatandika mu buto neŋŋamba naye nnyinza okubeerawo nga sirina ndaweya. Nensala olugoye lwa maama olukadde nentusalako ekiwero nensiba muno ewuzi kati nenfundikira wano bweti nene emabega neneekolera ndaweya. Nina bendaba abambala bwe batyo. Nange mbalaba ku TV kati nanyina ensonyi nnyingi nnyo nga nze saagala kunama kati kwe kwekolera eyo ndaweya. Okitegeera? Effujjo nalikola lingi nnyo kati era mu buto abazadde balina engeri olujjuliro luno n'okuvaako olujjuliro luno nako kwatukola bubi. Abaana kati bakulaba bambaavu naye ffe ku lujjuliro baasookanga tukoleza nga tebakuwa sowaani bakukoleza naye ng'emmere enkoleza eyo ewooma nnyo. Anti kati oli akwerabira ate ng'omazeewo n'otuuka omugamba maama gwe wakateekayo emirundi emeka ate nze wampadde gumu. Kakati bwe twava mu kutukoleza ne babagatta babiri nga mukoza babiri. Kati obuzibu obwava mu kukoza ababiri awo nakuba nnyo baganda bange. Obanga toyagala kibooko supu ono edda wabeerangawo okuwuuta. Awo tebakyawuuta supu ennaku zino naye edda wabeerangawo okuwuuta n'owuuta kasupu n'owula nga nekko eriri ku mutima likola ki? Anti kabanga ka boyiro naye kati bintu babisiika tebikyawooma. Naye akagundi ka boyiro nga basaliddemu akatungulu kana ak'ebikoola ng'owuuta kasupu k'enkoko n'owulira nga ddala kituufu. Kaakati nga oyagala oleeta obuzibu olina okuwuuta one for you one for me. Kati fuba nnyo supu oyo aggwere ewange. Kati bwaggwera ewuwo eyo tabu. Saalwangu yange awo kubanga bayinza okunkubira ku mmere. Kye nakolanga nga mmanya nti abaana bano ke bamaze okulya balina okugenda mu ttooyi nga ngenda mmenya kibooko nga nzira eri ku toyireti nga mbateega. Olujja nga ndyoka nkubuuza lwaki supu yasembedde wuwo. Tombala mu magezi. Kibooko endulu walala nga ngenda ku kibanja gye kisemba amukubye. Naye ebintu ebyo byonna nabikola banze nali mumalirivu nno. Era twagendanga mu kasenyi ne tuteega abantu. Kati nze ate nga bwompaana ngondeesi era nga bakulu bagamba Kayibanda seeguyo omulaba oyo omusajja omulaba ajja ku ggaali agenda muyimiriza amukuba oluyi bimwana temumuzanyisa. Era nga nkikola nga nkuyimiriza bulungi nnyo ne nkusimba oluyi omusajja omukulu ali ku ggaali. Kati nga bo tebakuba bano nga bajja bano bali bajja ne bakusottasotta. Naye byonna nabikola naye bimbonyabonyeza kisubi. Bikuwanyabonyeza biki? Bimbonyabonyeza nga nkuze. Wejjusa osobola obikola byonna effujjo lino osobola odikola mu buto. Twabba ffene, twabba ebikajjo. Waliwo omusajja yalinanga ebikajjo naye nga nze nali wa sitoole. Era ndowooza nali nja kubeera mu kwe kujja mu mawulire nze nga nnyumya n'emmere neekusirirako
nga nze gwe basindikayo ne munyumiza ngeri bali mu kutema bikajjo basiba nsekese ng'ezenku kati bwe nawuliranga oluwa oba ekirenge nga manyi bamaze okusiba beetisse nga musiibula ate nga mmenyerako ne ku bikajjo ebiri awo ojjanga munange tetunyumya kumbe tabe kye tumukozeera ebikajjo tubimazeewo naye bimbonyaabonyeza byonna bimala ne bidda ng'okuze ng'otuuse mu mbeera ey'okunoonya ssente omukisa gubula biri nga bimaze okukola kyo nibaze okuvaayo munange nenvayo nenkula bwentyo naye nga simanyi nti oba nyina ne talenti ekitone tomanyi nti okirina gase kimanyi nako okusoma kwo kuba kutya kwatambula kutya okusoma ko sinza kuga nti nasoma owulidde wano ogamba mbu nze ataasoma saasoma kubanga sirina kinsobola kukola singa nsobola okutunga empale oba essaati oba engatta eno naalibadde nasoma naye sirina bye nasoma kuba bye nasoma sikyabijjukira nasiruwala busiruwasi naye ng'okusoma kwaffe kuno osoma pakawo nasoma naye nga saagenda wala nnyo olutalo we lwayingirirawo awo ate netugenda ku mirimu emirala mufuuka bakadoogo emisomo netugireka netufuuka bakadoogo netuyamba eggwanga lino okusobola okuba nga liri bwe riti oli ayinza okubuuza mu buto bwo oba mu kutandika kwo okukola otandika kukola mulimu ki mulimu ki gw'oyinza okugamba nti nze okutandika okukola natandikira ku mulimu guno mu kutandika okukola kwange okukola okugamba ndowooza nti nkola nga nyolwe n'akasente edda nga nkyasoma nayiisanga omwenge nafunanga embidde nensogola nenjiisa omwenge ogwange ng'ate ndi muto embidde nga nzisuubula naye nga ndi muto ebimu bankolera bikolere okitegeera nava dda nga ndi mutetenkanya nga napakasa nennima omwana omuto nenfuna akasente kange neŋamba naye nga buli kimu bakinkolera bukolezi nenjiisa omwenge gwange nenti abantu bajja ne bagukola ki edda omwenge omuganda ogwo nga abantu bagwagala nnyo ekitegeera naye okukola ddala ŋŋambe nti nkola omulimu gwe nasooka okukola gwali gwa kusima toilet tuyiseemuko ogufuna otya otandika ddi era bwe mmala okuleka obwakadogo waliwo mukama wange yatukyankalanya amagye n'agafuula nga agage n'agatugobamu kakati bwe yagatugobaamu bwe najja nalina mukwano gwange ng'abeera Kawaala nasooka awo nga nakajingira ekibuga sikimanyi kakati waliwo akawala kaali kantu kange nkagwako muyinza obwenzi nabutandika mangu naawe kenyini ogamba wali mwezi nabutandika mangu kakati akawala ako ŋŋendayo wenfuna starting yange okutandika stadinga ekibuga Kampala kakati omuwala oyo bwe tubeera naye mutundu awo kati aba ayoza engoye zange n'agwa ku kaadi nga y'amagye n'agamba bulijjo oli musirikale nemugamba nozaliyo ne tuyingira era ye yali solution kubanga singa saayingira oluusi saalibadde mulamu kati omuwala kyamutiisa nnyo yasirika teyanyega era bwe namala nentambulatambulamu kakati ŋŋenda okudda ng'omuwala waggale kiro kyokka nali namulekedde ssente ez'okufumba nenzijja enjala nga ennuma enze kulya ngenda okutuuka nga oluggi luggale
mbuuza baneiba yabalekedde ekisumuluzo nti aa neŋŋamba eyanjalula esiridde ndagawa kyenakola nga nkomawo enateete bwenakomawo enateete ekintu nekiŋŋamba tunulako waggulu ngenda okutunula nga ndaba akatale kano akatoninyira abantu abo abakolanga akawungeezaawo ekiro kati omwoyo naŋŋamba naye abantu abo bali mu katale awo basobola okutunda emmere eyo ebibbo bya muwogo ebyo ebya lumonde ne bavaawo nga tewali kibajjo kya muwogo kimusimatuse kugwa wansi tekisoboka kati nenswama awo katimanegana naye olina kubeera kumpi kubanga olina n'emikwano gyo ab'enennaku ng'eyo abatafumba bwe bakusookawo tojja kulya kubanga nga n'embwa nazo zirinda bakole ki nazo ziteze nteze nazo zikoze ki akakye nava nfuna akabanda kali awo mwalimu kafoomu neneba kakafoomu awo nga bwe nninda abantu bave mu katale awo enateeta awo akati katonda ono abaganda kyebaga nti katonda akubikkako obusubi yambikkako obusubi abakyala bajja saamanya nti mu kabanda mulimu batereka amasigiri kakati bwe bajja katonda nambikkako obusubi abakyala bwe bajja batunudde ne bwe bati n'obutaala nga bwaka bwe batuuka wali ne babufuuwa ne batuula nga batunudde eri ne banyumya emboozi naye nga n'ensiri bwe nnuma sisobola gikola ki kubanga bwe bandabira ne bakuba enduulu nenebaka naye nga bwe ŋŋamba bannange leero naviira nawona ebikompola nempula kimu nfiire wano nga neebasibwe nti empale gye nyambadde enjeru naye abakazi tebandaba oyo katonda tebandaba abakazi ne banyumya abana abakazi batugeya banyumya babba baabwe nga katonda wa katonda nanyamba abakazi ne basituka ne bakola ki ne bagenda neŋŋamba olwo nduwonye nensituka okulengera nga mukyalimu nga bataano neŋŋamba tebamanyi kizibu kyange lwaki tebanyuka nenzirawo kafoomu neneebaka akati otulo twagala tubanga otuntwala omenjala bennuma otulo nga kakati nempawamuka nakatonda wattu ngenda okutuuka mu katale nga ti waliwo omukazi asembyewo ng'atambula agenda kati aba agenda bwati nga nembwa eyingira nenziruka emisinga naye nga wali nga bakyatudde nasooka nempitamu okola lisaaki ngenda okulaba omune gwa lumonde wali neŋŋamba maama ekyeggulo kikoze eki ngenda okulaba wali ekibajjo kya muwogo neŋŋamba baasi nengenda ku mukazi addako waliwo ekitole ky'ettooke kyamugwako neŋŋamba nenjala neewona nenga kaninde bwe ngenda okutuukira nkoze eki era olwalengera embwa nga eyingira we nali ŋŋenda nali mmanyiwo awali ekyokulya kyange era olwadduka bwe pa nenkwata omune gwa lumonde nenkwata ebibajjo bya muwogo nenkwata ekitole ky'ettooke nga ninga agenda byonna biryo bimalawo kyenva nnumba waggulu waliwo ebimeeza we basiikira empuuta olwenva nzifunye nenteekawo ekyeggulo kyange nenkoza bulungi nnyo nendya nenzikuta bulungi okoza mu kimukalayi supu oli ew'okukimeeza ekalayi bazijjawo ekimeeza kiri kwe bateeka empuuta supu oli kakati bwe mmala okulya supu oyo okozezza jjukira amasavu gali ennyota nejja waliwo oluzzi ntyayo neŋŋamba nkoze ntya kati olabe nateete wano ku kidda ennakawuka waliwo we bazimbye ebbanka awo waliwo entuumu za kasasiro bayitangawo mu Soweto nga nnyingira Soweto walingayo obugundi bw'omwenge nga nnyingira mu kawempe akamu abasajja tebaali babi nga bampa ku mwenge nga nywako bwe nanywako nempulira nga nkoze eki kakati neŋŋamba ŋŋenda kusula wa neŋŋamba naye omugezi wano tovaawo tamiira nentamiira kantamiire nebagamba naye bana abantu balina ebiwanga ebitono ono kanyweddeko awunyabuunya mu ndeku owange omusajja omukyavaga muleke ebyo ebyomwenge mulimu abantu sebo nga awunyabuunya mu ndeku muleke bwe gunaamugwako ajja kugenda nga neebaka nga banzuukusa banye omutamiivu alemerako munene amugani oyo musajja muleke ayinza n'okuba nga yazze nga alina ewala gye yabadde akoze eki yabadde anywedde musajja ne bandeka ne batambula ne bagenda neneetereza ku bufoomu neebaka
kakati mba neebase bannange embwa ziri siddangamu kuziraba oba baali baziri embwa nga nnene bweziki ngirikuba nga embwa zituna bweziki nali manyi nampologoma embwa ne zintunuulira naye nga nkankana ne nga abaana nga bazigenda ku ndya ne zitambula ne zigenda omanyi tebugaana kukya ne bukya kakati bwe bwakya ne ŋŋamba kakati ndagawa eri baggaddewo naye tewalinayo kintu kyonna bye nalinayo ate nga osobola okugenda nobijjayo omuwala yagenda okitegeera naye mba ndi nateetaawo ku luguudo lw'eggaali y'omukka ekirowoozo ne kinzijira nendowooza ekyalo kye bayita Namuwongo kubanga edda nga tuli Bulemeezi eyo bakulu bange abo Byekwaso neyiga bajjanga naye nempulira nga boogera bananga omwana omuto toyogera nga ekigambo ekibi waali nempulira nga baba agamba nti abeera Kisugu Namuwongo kati mba ndi ku ggaali y'omukka awo ku luguudo lw'eggaali y'omukka nateetaawo ekirowoozo ekyo ne kinzijira era natambula nga ngoba luguudo lwa ggaali y'omukka olwo lwokka Kisubi njagala nkubulira emboozi eno otegere kye bayita Katonda mu myaka egyeyo simanyi 79 wempuliririra ekyalo Namuwongo daba bwe kijja mu 1909 okutegeera nentambula nga goba oluguudo lw'eggaali y'omukka olwo naye nga nkaaba amaziga simanyi gyendaga naye nga ŋŋenda mbuuza Kisugu Namuwongo olwo oli myaka kya aka nali myaka emeka byetaaga oliowezeze 18 nali ndiwezezza kakati bwe ŋŋenda nagenda mbuuza Kisugu era nentuuka ku kyalo kakati wentiira Katonda bwe ntuuka ku kyalo ekyo Kisugu ennyumba yennyini awantu we sigendanga nsanga obuzigu nkyama nsangawo omukazi yali asaaniika mmere mubuuza sibyotya nnyabo mbuuza omwami gwe bayita John Byekwaso John Byekwaso omuyita otya ti baaba wange teyanyaga anga kale tuulira awo atuula ndaba kumpa caayi ndaba kukola kutya bwe njira ne mubuuza maama mbadde nsaba kundagirira amba tuula obudde bwali buzibyezibyawo ngenda okulabanga nti omuzigo gwe gwogwo naye tannaba kukola ki nga nnyingira mu muzigo nga ntuula omwo omukazi ndaba ndeetera caayi ndaba baali bapankisiza emizigo egyo ebiri wano ne wali nali ndi awo akawungezi nga baba akola ki ng'akomawo aŋŋamba Katonda wo nga sibuuzizzaako mu nnyumba ndala yenna naye ennyumba kwe natuukira kwe nabuuliza ddala nga weewo wennyini baawe yajja nga mbuuza nga ngamba nti wange waliwo muganda waffe gwe batugamba yayingira obuyeekera ne mugamba gyali saamugamba yenze nga ayinza okutya nangoberawo ne mugamba gyali ye gyali ali eyo mujaasi yajjako neyo mukyalo n'atulabako blablabla kumbe gwayogera naye ye muyeekera yini nga tubeera awo nga neebaka enkeera mbeera awo kakati waliwo mukwano gwange bamuyita Ssenyondo Emmanuel ali Kawaala eyo nagenda munoonya bwe nagenda nga munoonya nfunye wembeera bwe nafuna wembeera nga ngenda eKawaala bwe nagenda eKawaala ne musanga yali akola bwa housegirl n'omulenzi akola bwa housegirl house boy kati nga bwakola nambuulira
kikulika wavuddeyo otya ne mubuulira ne tubeerawo ku kyalo ne mugamba omanyi kye njagala mikwano kuno ku kyalo ekitegeera kati nenkola sisitimu yange nalina amaanyi nga nkola buli mulimu gwonna era nga nezira kulaba muntu akutte ekidomola ky'amazzi era nga njija nkubuuza ni maama ogenda ku luzzi nti ye amazzi oyagala ebidomola bimeka olina woogateeka nti ye mba nensaba nkukimira amazzi ago naye nga kyennoonya essowaani y'emmere mukwano n'essowaani y'emmere era nakimanga amazzi ago n'ensomba noli naaga nti ebintu byonna bijjudde naase n'emmere nampa nendya nemanyi ekyo kiwedde nentambula nenzirayo ekisugu enkeera nenkomawo kisugu kawaala naye ngaekawaala siinayo omulimu okujja kukola ki okusomba amazzi ago okunoonya emikwano ab'enku obuti buli awo bwalema okwasa Katonda nampa omukisa nga akati nga kuba embazzi egi ne kaatikamu bwe kati ne bannyumyako ekyo tibane oli omusajja tetumulanga amaanyi gaalina kano akati akaali kalemera wano yakakubye embazzi egi ne kaatikamu awo nendya kakati bwe ntuuka awo oyo muganda mukwano gwange anfunira omulimu gwa kusima toilet sigisimangako simanyi bwe basima toilet nakoma okusima ndaaki sumi kuba endaaki osima bwoti ne bwoti tikibeera kiwanvu kakati bwanfunira toilet okusima aleeta omusajja gwe tugenda okukola naye ng'omusajja ali mu myaka ndowooza nga 4 naye mu myaka 4 okuva mu myaka tamanyi mazzi tanaabangako tayozangako musimi wa toyi oba byakika bye byamugetaageta nga ŋŋamba ssennyonyo nga mga ssennyonyo singa ompadde obutwa nemmanya okimanyi nva mu ntalo sifudde naye omusajja ono omulalu agenda nziikire mu kinnya naŋŋamba neba nekisubi njagala netufuna omukisa netugendako ekawala netunoonya omusajja oyo naawe n'omulaba bwafaanana gyali n'omulaba bwafaanana n'okakasa Kayibanda kye naliko naye nga gyali naŋŋamba nedda si mulalu oyo gwolaba ebipale ebyo obiraba ebyo byatayoza bijjudde ssente kuba ssente nga bwazikola talina mukazi tanywa mwenge era zibeera omwo agulako obuguzi buno bwakulya kunywera ku kyayi munange nga nzikiriza nga nzika mu kinnya nze nsima ye nga asika kati bwe nakka mu kinnya obutaka ne bunjiikako ne nga nfudde amaze ng'obunkenke bwe ndiko wansi eyo naye olunaku lumu nagenda okulaba nga nsimye toilet ng'olunaku ndumazeeko nga nvuddeyo ng'akwata mu bipale bye ng'ajja mu siringi 9 ng'alumpa yalumpa buli lunaku ng'akuwa 9 nensima wiiki neggwako nga tanziise neŋŋamba amala si mulalu ne tusima toilet ne sande ne tuzisima ne tuzimala nva namuwongo kisugu nagenda nensima ate nga bwe nsima ssente nzirekera Ssenyondo sigenda nazo saagala bamanye nti nyina ssente ate n'okuzirya nja kuzirya ate nga nnoonya mbeera nguleyo omufaliso kubanga obulamu bwange nga bukyambeerawo sisulangako ku mufaliso nga nzimulekera ate sirinya mmotoka akati nga bw'omanyi abantu embeera zaabwe omukyala we twali tubeera n'atakiraba bulungi kundaba wano n'agamba abaana oyo Ssenyondo bw'awa muganda we emmere wano mumbuulira adde ewaabwe Ssenyondo bwe yakiŋŋamba ne muganda omanyi tofaayo ebyokulya bireke ffe tubadde tumala n'ewiiki mwamala nga mwambusha ennaku mmeka nga tolidde naye ng'oli awo naye nga ekyokulya tokifaako akati waliwo omuti gwa ffene mu luggya nga tebagulya mbu tegubawoomera tobamanyi abagagga mmere bweri
kumbe Katonda yaguterekera nze ndoza n'okukugaana okuwooma bali nga bajja gulya n'agujjamu obuwoomi gusobole okubeera ogwange omuti nga gwabala ne mugasa ennyo totawaana ono ffene mwagaye nti mumulya gwe muleke kati nakeeranga ku makya ne mpanula kifere nga buli lunaku ayengera ffene nakeeranga ffene ne mpanula kifere n'ekitemamu wakati ate nga nnuma mulume bwe nti nga yampoomera kati ekitundu bwe namalanga okulya ekitundu ne ŋŋenda mu toyireeti ne nkomawo akawungeezi nga nzirayo ne ndya ekitundu kino ekyakoze eki ffene yanyambanga bwe nalyanga mu toyireeti kola ki kusima ate nga ekitundu kye ndidde siddamu kulya okukomawo wano ku ssaawa 11 ndya kino ekitundu ekyasigadde nkwate olw'ekibuli kati bwe nalyanga ekitundu ekyo jjukira ku makya nalidde ffene n'akawungeezi lidde ffene olubuto ne lutabuka nina okwekyanga ŋŋenda nkuba empi mukuba opwapwapwa kati nagendanga okutuuka ekisugu nga kati omukyala mulamu wange ng'ayagala ateeketeeka ebyemmere totawaana omanyi mu kikuubo eyo olonkola mu kikuubo netumye mu kikuubo emmere tugiridde obudde bugenze mu kikuubo kati emirimu gibadde mingi nga saagala mulaga nnaku yange emirimu gibadde mingi ekyemisana nenkirya nga obudde bugenze kati mpulira nzikuse naye nga ffene kyankola olubuto lutulika naye nga saagala mulaga kisibu kyenkola ki nkola ki akati lumu naŋŋamba naye ngangulayo empale yange waliwo omukulu wange yampa empale nyimpi nenfunayo ne ka t-shirt naye kati transport mukoze ki nakeeranga kudduka kati lumu nsanga road block ekabalagala nengabona wemubeeramu antegeera tetumujasi namuwongo kakati bwe mbagwako naye bannanga omwoyo omutukuvu oba nafuna ntya statement bwe bankwata bambuuza ekitambuliso nemugamba mutemulabanga ndi ku road bamma temuntegedde kubanga mwe temulina budde bulaba mupiira yenze Jackson Mayanja naye nga Jackson Mayanja namuwuliranga ku leediyo kati ali ku road waka omusirikale naita naga nani kuja una Jackson Mayanja unajua yeye mchezaji wa mpira Jackson Mayanja ndiyo huyo kumbe sibanga ku Jackson Mayanja mwache Jackson Mayanja aende ebyo bitambuliso ne babivaawo nempitawo kati bunaku nabayitanga Jackson Mayanja habari asubuhi una akati antuuka ekawaala ewoyo mukwano gwange kati omwami waawo naŋŋamba naye osulawo kubanga yali agenda alina ennyumba gyagenda okusiiga olufuufu olubinja lwa jjojjo wano olufuufu luno nnyini lwasiiganga ku nnyumba edda kakati ne musombera katipa kalamba ne mukibira ne pipa z'amazzi nenjasa n'ebiti ebyali awo byonna ebikongekonge kati nanjagala nnyo kati lwe mwambuuza naye usulawa ne mugamba nsula kuba natuuka ku ssaawa emu yennyini naŋŋamba osula wagwakeerabo ne mugamba nsula Kisugu nagamba Katonda we eyo gy'ova n'otuuka wano nagamba nantwala ku kiyumba ky'embizi andi wakinjagala nnyo embizi anti Katonda yagamba yagala mulirwanawo nga bw'okola ki oyagala nnyo embizi nnyo kubanga yali neiba wange kati omwami bwantwala nandaga ekiyumba ky'embizi bino ebirala nga mulimu embizi naye nga mulimu kino ekitalimu mbizi kati nanga nti funa engeri gy'oserekamu waggulu osule omwo naye olwo olugenda nedda oyinza nofuna obuzibu mu kkubo kiyumba kya mbizi kye bakuwa olwo bampa akati nga nkirongoosa nga ngula ekiwempe n'akaveera nga nsereka naneebaka nakyebakamu ewiiki egi Katonda n'aleeta ekire ky'enkuba nga mmanyi nasereka ngenda okulya nga
ebbaafu y'amazzi enjikire nga nyanjiridde amazzi ngenda okuba ng'enkuba ebweru etonnya naye ng'ekiyumba kitonnya okufa obufi enkuba n'enkuba ekuba nenziruka emisinde kuba yali nyinyi nembakonkona ne bagamba ne muzigulirewo nfa ne banzigulire naye nga nkankana bwenti ntobye kati omusajja kyava akwatibwa ekisanaga nti kuba nakolanga emirimu awaka awo naga nti vaayo eyo jangu nensula mu kisenge n'oli omukozi netusula mu kisenge omwo netubeera omwo kakati nga bwomanyi emyaka egyo egy'obuvubuka n'obusirikale buli waffe twalyanga emmere yaffe guduliya zino sefuliya ebyamagulu bibagoya ng'oli akawunga koyogera koyagala neweeyongeza n'okweyongeza kati nenga emmere sikkuta balina engeri gye bagipimamu nga bapima mpime nga tenkolera kakati kyenva ndeeta idiya neŋŋamba senye nomanye omukazi ono abala emmere naye tumukola ekintu kakati emmere bwe yajjanga nga tugikubamu omutuli nga tujjamu emimmonde egimu nga tuteeka mu bokisi yaffe mu kisenge kati yagendanga okujjula emmere ng'agigaba tebwera nga naye yennyini takola ki kati enkya ng'ayongerako ku bungi bwaki bw'emmere netugenda nga tumukola bwe tutyo kubamu kituli ne tujjamu eminwenge emeka netuteeka mu bokisi yaffe bwe tumalawo nga tugenda mu kisenge kyaffe nga tuggalawo nga tulya nembeerawo nenkola toilet nenzivaamu nentandika nga nzisima wezibeerawo nga nzisima naye obwongo nembuteeka nnyo kukuba bulooka nentandika okukuba bulooka nenkuba bulooka nenzikugukamu nasooka nenzikuba nezikyama sibimanye biki naye kasita nagenda nendaba bwe bakuba oli bwe yambuza osobola okukuba bulooka nemugamba nti ate ndi kafulu nembikuba nebikyama paka bwe nalaba engeri gye bazikola ki kuba bulooka ezaddako nezibeera nnungi ne bampanga emirimu gy'okukuba bulooka kakati bwe nva mu kukuba bulooka awo nemba nga sirinamu mirimu sinafuna mpa mirimu nendaba abazimba nensaba okupoota nempoota nembonaabonera mu bwa poota muzimba ekizimbe kiramba nemukimala fuwamani n'atabasasula nabula naye nenemerako nempoota kati wali omuganda wange netujja tupoota naye lumu nemugaba naye naffe tunaabirako ddi bafundi kati mba ndi awo nvudde awo ngenda wa neighbor waffe awo kati waaliwo nga bwolaba akalyango kali ku kayumba akakatini awo bwe kaali naye nga ko kankoko kaali kampi bwe kati kati kyenva ŋŋamba omusajja nemugamba taata akayumba kano lwaki tokampa nentema oluggi luno oluwanvu nenteekamu oluggi nensulako wano nanga ti wali tabu akayumba kaawo akayumba n'akampa nenkatema nenteekamu oluggi bwe nakatema oluggi nensulamu ennaku 3 mukazi we nampita naŋŋamba akayumba ako kati ndowooza ojja kumpangayo 5 buli mwezi nemugamba ti wali tabu nenoonyanga 5 nga mbimuwa akati bwe wajjanga okundaba nga oli mukwano gwange nenkuwerekera bwe nakomawo nga ngampita sebu yasooka ojje oyo gwova okuberekera mukwano gwo tiye bambi alabika akwagala tiye mukwano gwange nnyo ekitegeeza asobola okwongererako olwo nayongeza 7 omukazi yali anemeseza okukyaza abantu akati muganda wange bwe yajjanga nandabako oyo muganda wo bannange mwafaanagana n'okufaanagana tiye ekitegeeza asobola okwongererako ku nnyumba nayongeza neruwera 1000 nakongeza akayumba neruwera 1500 kati bwe yakongeza nekatuuka mu 14,500 14,500 ebiseera ebyo zaali nyingi era zannemerera
kati waliwo omusajja omuzimbi ng'alina poloteeka waalaawo neŋŋenda ne mubuulira ennaku yanenga nti kati nettaka ŋŋenda dditwala nawe tolina gy'ogenda dditwala zimba awo ennyumba mwosula bw'olikoowa ng'ofunye gy'olaga ogende era olwakijja mukama namusaba nkumbi nentema ettaka olwo nkoze beeringi yange ye nakimirangako amazzi kidomala kyalingoba kya siringi 10 kyasooka kubeera kya siringi 5 nokima ku kyalo awo n'ogabaagaba nenkwata enkumbi gwali musana nentema nensamba ettaka buloka namanyi ozikuba nenzikuba babuloka nezikola ki omusana gwali mulungi nnyo nga gwaka nnyo nga buloka gyokubye ku makya akawungeezi ogisimba enkya ng'esiwuukirira kati bwe nazimala ozikuba saazirinda kkala naba zisiwuukiridde nensima omusingi nensooka ŋŋenda bwe bazimba nendaba engeri gye bapangamu buloka yoyiti zino gye bazisiba ensonda bagikola batya nembiraba neŋŋenda nensima omusingi nensimba nenseetinga ekisenge bwe kyatuka ng'eno waggulu nekyebega kyonna okuva waggulu paka wansi musingi nekigwa bwe bba nempunga nenzeyo nenkoleeza sigala wange nennywa nga bwe nkitunuulira ne binsobera omusajja najja naŋŋamba kibadde kirimuga nkizimbe nekituuka waggulu kyonna nekyebega naŋŋamba okoze ensobi lino ettaka tebalizimba nga seminti osooka n'ozimba koosi 3 newayitawo ewiiki nga ozirese zikala nemugamba ewiiki nga naaba nsulawa nzimbe nali manyi nsimba ntuuse waggulu nkomerere ennyingire bwe nakwata amagezi ge neŋŋamba kaŋŋume nenzimba mpola koosi nga bwe zikala nemmala nensereka nekikwatayo nenyingira neneebaka neŋŋamba awo neŋŋamba awo n'obanga aguze neŋŋamba omusajja yaŋŋambye bwe ndikoyira bwe nkola ki nenkuba bulooka endala nensikayo luumu endala neteekamu omupangisa bana omusajja oli yafa n'okufa nenteekawo n'omupangisa nayinza ontegeera nembeera abo mu bulamu obulungi mu bulamu obukola ki kati omusajja n'atuuka ekiseera ettaka lye ng'alikola ki nenvawo neŋŋenda nempangisa akayumba akala kaali ka 15,000 nenkabeeramu kayumba nekannemerera embeera neyeeyongera ekkalu emirimu gibuze emirimu gikoze kitya ngamba nkoze ntya kakati waliwo omusajja yali akima mazzi olwo tuyingidde mu kibuga bwe tuyingira mu kibuga tutandise obutembeeyi okutundira ku nguudo awo opposite n'ekikuubo ekizimbe ekyo kyali kya posita kati nga tusobola ebintu wali mu kikuubo netubiyiwaawo netutunda kologeeti sabbuuni biki toilet paper biki ebyo kyakala oyo netutunda munaye nga byebulooka netuyingirawo omuvubuka yasooka nampa kapito bwampa kapito yasooka nansuubulira obugato buno bwa China awo kubirya mu siiti awo ekikubo ekyo ekyambuka ku mini price eza China bwalinga bwangoye nga bulinga kodro kakati nali sibimanyidde nze ebyokubeera okutuula awo kati mba ndi awo umudaala nensumagira ngatto ne bazibba bwe bazibba nengenda mu kyakala oyo nansuubulira kyakala kakyakala bwe yamunsuubulira byebino ekikologeeti sabbuuni girita biki manda ga leediyo munnyo nga byetutunda awo kati oli nanyini capital nga ate sente buli kiseera nsaba sente so nga ate biri ebintu ogenda osuubula bw'otunda ne bigaziwa nga bino nga tibiri mu future jjukira tulina KCC ebiyoolo kamala ninga lwaki sikozesa advantage eno nenfuna capital 1 nembikweka nemugamba KCC yabiyodde nebitwala
kati lwenzijukira nti nakola kibi bikulumiriza kati binnumiriza kati era byo emikisa gyange gyayononeka nnyo olw'ebikolwa ebyo byonna bye nakola. Namulimba nti ebintu babikutte nga tebabikutte, era bwe waayitawo omwezi ne mbijjayo ne ntandika bupya kapito wange. olwo teryakozesa weekozesa nkozesa nze neekozesa nennyumirwa nakola ebiseera ebyo ng'osobola okusuubula katoni emu eya toilet paper n'ovaawo ng'otunze katoni nga 7 oba 10 ng'abantu bagula. Tuyimba wano toilet paper kuloole, bagula wano toilet paper kuloole, bagula wano omunnyo ebintu 3 100 wano kuloole, ng'odduka wali ng'osuubula ng'onnyuka ne ssente. Kakati bwe nakolayo siguza omufaliso. Bwe nagula omufaliso ne ŋŋamba omufaliso guno bwe naalinnya emmotoka tebajja kumanya nti naguza omufaliso. Nyina kutambula nagwo nga ngukuttewa. Twagigula babiri ne mukwano gwe nemuga nti omanyi ensi eno abantu batujjereze nnyo, tusuze ku ssubi ebbanga ddene kuba twasulanga Pasikala mwono nga mumuteeka mu kiveera. Ne mugamba kaakati obuwala bunaategeera butya nti tuguza omufaliso vita foomu tugende inchi 4 ne tugikwata bwetu ne tutambula okuva mu kibuga paka Kawaala. Naye nga bwe tuyita batwegomba ana baguze emifaliso emipya. Mugenda okukyaza fase tugitwala yetukola embeera nekyuka okitegeera. Nalinga mpanga wona omuvuka gwe napangisangako engatto ya Joseph. Engatto ya Joseph wagirabako? Joseph byabanga gatto bya plastic naye nga nnungi bweti naye nga ya plastic naye nga eyokya nagipangisanga ku muvubuka. Zitanga Joseph manyi maraki era yali Joseph. Kakati guze ne Joseph eyange netukola olaba wali hamu yazimbawo yali paaka yati wali tewali kintu awo. Kyenva ngamba bannange nemuga nindwa kyetusaba KCC olw'omukaaga ng'etukkiriza nga tuyiwawo ebintu okuva ku makya. Paaka yadi kyali kyererezi nga tewali nga kiri awo kikalu parking. Kati tusaba KCC ntuga ndi banange KCC olw'omukaaga kuba kwano ku posta twatandikanga ssaawa 10 okuyiwawo ebintu naye nga bidandisa lyo yatusumbuwa nnyo. Era mbalenda kugamba nti biseera bya Jaberi bidandisa ng'ajja n'abirinnya ebintu ebyo n'abisambasamba ebintu byaffe ne babiyoola. Kakati KCC netukkiriza nga tusasulayo akasente akatono aka buli omu waakola ki nga tukeera ku makya nga tukolera ddala ssente. Kakati netukola netuzimba netukola tutya ebintu ne bitambula. Kakyenva ngamba nalina obuzibu ne mukwano gwange oyo Ssenyondo nga twagalana nnyo era nga bwe nkwana akawula ne mubuuza Ssenyondo kali katya kano tekali shaapu nga gwowedde akufuuya agobye. Naye bw'akwana akawula nambuuza Seguya kali katya kano nga akagwe tekali shaapu nguna kasawuli akagwe tekali shaapu ng'omanya nti oyo amugobye. Kati nga Ssenyondo kyaganye okukola sisobola kikola. Netukola ssente zaffe ne ziwedda netukola ssente. Kyenva muga ne muga ne Ssenyondo tusuubule ku ndibota. Olwo nga nalina emitwalo 4 naye banna ssente za emitwalo 4 n'ekitundu gye nalina nga ne Ssenyondo alina kitundu nga njagala tugadde tugule endibota tweyongere ennyingiza ekole ki yeyongere netugenda endibota netugiramuza netugamba emitwalo 9. Ssenyondo n'agikwatako netugikyusakyusa n'agaana. Bwe yagaana nange neŋŋaana ne mbivaako netuddayo mu gundi yaffe. Naye nga KCC etusumbuwa nnyo ng'oyinza okukola kapito wo n'abanga egundi egazi ne babiyoola ne babitwala. Ate ne muddayo Kawaala ne munoonya emulimu gwa bbulooka ne mukuba bbulooka byamala obbasasula ne mukomawo ne musuubula ebirala ne tutambulira mu mbeera efaanana bw'etyo. Era nenzamu ne ndeeta propose endala ne muga Ssenyondo tugendeko Kasese. Olaba abantu bagula obutunda bw'e Kasese nga babwagala nnyo wano tusobole ku butunda. Ne tukwata ssente zaffe ne tulinnya train paka Kasese ne tugenda ne tusuubula ensawo zaffe ez'obutunda
ne tuzireeta. Bwe tuzireeta twasanga sitaani atuteeze. Omuvubuka n'atugamba obutunda ffe tubadde mu kyakala ate ebyo obutunda yabitegeera. Ngenda bo batundira. Ne tukwata ensawo zaffe ez'obutunda ne tuzimuwa. Tetwaddamu mulaba. N'abula ne tunoonya omuvubuka n'abula. Jjukira amasimu gaali tegannajja. Omuvubuka n'atubulirako ddala oba yakyusa street n'atubula. Ne tuddayo Kawaala ne tunoonya bulooka endala ne tukuba. Ne tukomawo ate ne tuddayo mu kyakala. Tuddamu ne tusuubula. Zito. Kakati bwe tusuubula ne tubeera bwe tutyo ne tukola nga bigaana ne muddayo. Ne tuddayo. Kakati bwe twaddayo ne bangoba mu kayumba. Bwe bangoba mu kayumba ne ŋŋamba lwaki sitandika dwaikiriina? Abantu bambala engoye dwaiki eya bulijjo pasi ey'amanda ye. Kale waliwo omukazi yali alina akayumba awo nenkapangisa nenteekamu dwaikiriina nga mwensula ne ŋŋamba katoolo mpasizza nali nfunye n'omukazi. Nali nfunye n'omukazi 92 awo mu kali akayumba kange kali akatini nawasizaamu nako. Empasizaamu omukazi n'azaala omwana omuwala my first born namuzaala 92 mwaka akayumba ako. Era bwe mumulaba omwana wange nkajjukira yava mu kayumba ako. Era ekyanjabukanya n'omukazi oyo ennaku z'omwezi 26 wabangawo okujaguza okujjukira amenunula. Kati endongo baziteekanga mu kkubo. Kati bwe twali endongo eyo nga tesobola kunsoboka najjukiranga ebintu bingi nnyo nga nyina okugenda okusanyukako. Kati tuba tugenda n'agamba naye agenda nga naye ogenda ate waka tuleke bwani. Ebiseera ebyo obubbi bwali bungi nga tuyinza okuvaawo ffenna ne batukola ki? N'asigala awaka. Kati tugenda mu ndongo tuzinye amaanyi gaali gakyalimu ku mazina njiya gano ndeeta gano. Kati ziba ziwera ssaawa 11 tudde eka ng'omukazi mulaba omuwala nga mulaba ne muka Katonda naawe wavuddeyo lwaki tewange singa wangambye waakirize ne nsigalayo gwe nojja ne sibifaako naye kasita nze omanye ebyo obusungu bwange mu kintu kigenda mangu. Ne tugenda okutuuka eko okukwata ku luggi nga sisubine mu wange ate n'onoova waka ate nga tosibyewo. Kumbe baalumenye nga baamenye oluggi kye bataatwala kyonna wansi mu kitande nga tebazigyeyo. Sente zange kapito yali wansi w'olugoye lw'omufaliso namuteeka mu mufaliso sente bazitutte. Omufaliso bagututte. N'omufaliso nga bagututte? Omufaliso baagutwala. Era kyenva ngamba omukazi naye ddala gonooza kinaalabika kitatwebake ku madinda gana ku kitanda. Naawe buli lwe naalowooza nga omufaliso gwange olowooza tunaaba bulungi. Ne mugaa sooka onoonye gy'olaga. Mala okuyiiya engeri gye nsobola okugulamu ki okuzzaawo obuliri buno kuba sijja. Kati ate pulaani yange nga yali yaggula ntebe ate nzize mabega. Kye nakola ne ŋŋamba pulaani yange yali yaggula ntebe. Nenkwata ssente nengula entebe nenensulanga mu ntebe zange nga bwe nnoonye ez'omufaliso. Kati omutima ku mukyalo oyo ne gufiira ddala. Kuva ku ekyo buli lwe najjukiranga omufaliso gwange essente zange kapito ate nendwawo okufuna ssente ezigula omufaliso ng'ebbanga lyetooloola. Ebyomukazi nembivaako. Kati paka lwe nafuna omulala ate. Nfuna omulala azaana ono omwana omulenzi omukulu. Ne tupangisa akayumba kaako 50,000 ne bakatugobamu. Kati omukazi n'aŋŋamba nti omanyi kaŋŋende njira nimirako maama nga nawe weetereeza. N'agenda okwetereeza tekwagaana. Ninenya okwetereeza kwagaana. Sente ne zibula. Muzimba ennyumba neggwako nga tebabawadde ssente. Kuba ku makya twakeranga ne tuzimba akawungezi saa 10 ne tugenda ne tuyiwawo ebintu byaffe kuki
sente zaagano sente zaagaana okuwera ebbanga ne lyetooloola n'oli n'alaba nga simuyita neyegendera ku nnyanja n'akola mirimu gye. Akayumba mwe nasulanga nako ne kannemu okusasula. Kati landiroodi wange yalina kitaawe nga alinga asiimuukasiimuuka. Kaakati awulira nga omuwala waagamba nti ammanja emyezi 3. Kyeyakola yakeera 11 nga gyapanga bulooka ku luggi okuva wansi paka eri. Ngenda okusindika oluggi terwegula. Sindika oluggi terwegula. Baali mbayita banna ani yansibiddeyo. Kati kadwayikirina kalina akajja akeggula bwe kati. Kati mpita wano bwe nti nkole ki mpitemu. Ngenda okusanga yapanzewo bulooka zibana mu eri oluggi. Akakadi kobikula bwoti eri neweesimba bwe wati okusobola okufulisivinga bakasitoma wano ab'engoye. Nengamba Katonda wano bino biki omusajja nayinza n'okunjogera mu kayumba n'atasiimuka yapangawo bulooka n'atamufaako kuba yamuyambanga okubanja abapangisa nga yajja n'abavumaavuma. Omwana wange lwaki mubonya lwaki temuwa ssente? Kati munnange stress neyeeyongera. Mba ngolera empale y'omusajja nenjokya. Nenjokya empale y'omusajja, omusajja naye nanteeka ku bunkenke, sirina ssente zigisasula, ayagala gamba dry cleaner nayo nenfuukira dry cleaner. Neŋŋamba omugezi aleka dry cleaner. Naye n'ogita eyo bizinensi n'ogita. Nenjita.